Yes, okay. Ya tutandika butandisi banafa ba JBL production. Ichatandika butandisi gena maso mpora natenga bulijjo the energy films. Itandika butandisi. Songa munange ku muludi guno tandikiddeko erudeno. Nga tulengera mama agenda maso n'okuyigiriza abaana. Mr. Waswa Drake owa Kiboga East yataddemu n'akasente efirimu eno okubanga ekuzanyirwa. Munange bagamba akali bakenda okalabira ku mukonda. Kale omuzadde yenna obanga tolaze mwana w'okkubo tayinza kuliraba. Mama alaga abaana okubanga oyiga okuwaata n'emmere ogiwaata ofukamidde. Omukyalo ono yazaala akyali era bw'otunulira abaana bano olabira ddala nga tabasingako myaka mingi. Ekyanitandikwa ffe megenda maaso naye mu baana alina kaakola ekyejo nga bw'omanyi era abazadde akaana ako akaggalanda ke bayita akaggalanda kaba ka kyejo nnyo. Ayagala nnyo akaana ke naye ate ekitegeeza ndi ne bali tabaagala bonna abeera abaagala anti yabazaala ye maama. Ekyatandika butandisi egenda maaso mpolampola. Kali kumbe waliwo abadde akebera yategedde wakaba waata emimonde nakkirira mu lusuku. Alabo oba waliwo erikuza amangu awo. Kali kumbe ono abadde agenda maaso n'okkongola. Bano babeera bakola n'otakola oba okongola. Toyagala kukola tuli eno gw'oli eyo weebuzaabuza obadde ki? Twagambe jangu tube nga tukola olinga agamba nifano tuli mu kulya. Yabadde adduse kati mubaamu enkaayana mubaamu abaana abadduka emirimu kati kabadde kadduse. Kati bagenda okubuuza omulala kaakano bakakwasiza olweyo kabadde kaluleze naye akaana kano bannange. Nakiwala tula bulungi. Gwe tereera ke kato ka Nakiwala. Nina ensonga zange zenjagala mbayitiremu. Kati mwe nawe. Naaga abaana bange mwene engeri gye mbayina wano mulina okimanya nti mukuze. Era wentuukidde obbazaala okuba ni mwenkana bwe muti omanya akabanga kagenze. N'agamba mu kaseera kano gwe mukisambeeko kye mbabuulira. N'agamba era njagala buli omu akozesa amatu ge bye ngendo bagamba biri bagasa gye bujja. Nze abadde abalabirira. N'agamba mbalabiridde ebbanga ddene bwe kyamuzaalibwa. Nange obulamu bukola ki? N'agamba bwe mulaba kitammwe bwe yafa omuntu asobola okufa essaawa yonna. Maama lwaki ogera ebigambo ebyo ebiriraana okufa? Waliwo ebigambo by'owulira muntu n'olaba ng'aliraanye olugendo. Eke naawe wekka olifa. N'amugamba tewali ku nsi kuno atagenda kufa. Era okwogera ku kufa tekitegeeza nti kubaawo nkya. Tiyafa. Okufa kiryawo ntino ogenda kusaba Mukama okufa we. N'amugamba nange okufa tebakumirira mpeke. Nti waliwo empeke z'omira n'otafa. Nti waliwo empeke nti okufa buba bulwadde ne buwona. Maama tetwandibyogeddeko kati. N'amugamba nange leka maama gwatubuulire va ne muzannyo. Waliwo akatayina kutya. Agamba oba munaakaaba mbu. N'amugamba banne baana bange. Okufa we kulimenda. Newe munaakaaba newe munaasiita newe munaakola mutya okufa kujja. Era okufa tekwewalika. Naye kijja kuba kya buli az'amaanyi anza okufa. Ng'ate nina ebigambo byange by'enkizo bye sibagambye. Era mu kufa we mba ngenze. Baana bange kyensinga okulowooza oba ensi eno muyinza gibeeramu mutya. Omuntu yenna anaabeera mu nsi emirembe kwe kujjukira ebigambo by'abakadde be. Kubanga naffe okugibeeramu okutuuka okubakuza tuyina ebyatugambwa bye tukuliddeko nga tubakuza ne tutabavyako. Wulira. Mulina okusabanga Mukama. N'agamba mu mbeera yonna ng'esowaganya awali okaluubizibwa Mukama Katonda ali nammwe. Temwerabiranga kumujjukiza Katonda omujjukiza obwetaavu bwo mu ssaala. Ndowooza mwana be kyatuuka kusenga wammwe. N'agamba temumanyi ngeri sengamu byabeerawo? Temwakiraba? Siina kye ngenda bajjukiza buli kimu mwakiraba bulungi. N'okubeera abaana abagezi. N'agamba mubeere abantu abalungi. Kola ndowooza mwala be kyamutuukako. Buli kizibu. Ebizibu byonna biggwawo na kusaba. Abeera kikusaba. N'agamba mubenga mwekwata ku Mukama Katonda
kubanga ye muyinza wa buli kintu ye ansa yammwe era Katonda wammwe kwe kuddibwamu kwa buli kizibu kyammwe kyonna ekibalimbalimba n'agamba tewabeerawo embeera yonna ebajja ku mulamwa kyonna ekikuvuddeko simba amavivi n'agamba woba olina buzibu kiteeka amavivi ku ttaka Katonda mugambe lira baana bange kyembaga amuwulira ebigambo byange ng'ababuulirira era buli omu asibakole wulira gwe gwabaddeko kati mugende mukole emirimu gyammwe ate mwana gwe najjemba kati najjemba ono maama mweraliikirira kulaba kuba najjemba amaaso gamuli mu ngalo oyina wansi wa n'agamba najjemba waasiwaasi gwolina akulinga abatakisi oyo kaana gwe oyagala nnyo sente naye sente ziri kusuula awabi weegendereze nnyo omululu gumuli ne matama omulaba bwoti najjemba ono gwe mwana gwe n'agamba mwana gwe najjemba saagala ogende maaso nakulekani ebyensi bikutwala oyina engeri gy'okanula oti amaaso bwoba oyina ky'olengedde nze byesimu mpita kati maama naye naawe sibimanyi maama toddamu kwogera bintu ebyo kabeera kayayaana akaana kano eno omanyi omuntu omulaba nga ayayaanira nnyo ebyensi abeerako akabonero question mark n'agamba mwana gwe njagala obeere mwegendereza embeera yonna ng'ekusa n'agamba mbagambye temubaako engeri gye muyuuga mujjukire ng'ekintu eki Mukama Katonda yagenda obbataasa mukitegedde temugeza ne muyayaana n'ebyensi najjemba ayagala amasimu ayagala okuseereza ayagala taaki sikuriini najjemba bamulabirawo ng'ayagala ssente ekyatandika butandisi the villagers of the Energy Entertainment Uganda bakutuusizaako firimu yaabwe ey'omulembe tukyatandika butandisi egenda maaso mpolampola era nga saagala bakunyumiriza bunyumiriza ate nate naye tugitandise tugenda kusinkana bwozo David Pofia Chansimire Praise Akankunda ekyani tandikwa Tabitha mulungi bonna bali kweno Fiona Kyomugisha tutandika butandisi Ruth Kirabo bonna tugenda balabako ate nga Promise Nowahereza sako ne Winnie Nankunda entandikwa egenda maaso Mavini Nuwanguzi entandikwa Patience Akanshemeza ekyatandika Kosi ya Nisima bonna tugenda basinkana Esther Nankunda ate nga Shaloni Kabazare tukyali ku nyanjula firimu yaffe gye tutandika emanyikiddwa nga ebiragiro bya maama gye tutandika yeno egenda maaso bagamba olugero luno John Bongole Lutaya yalukuyiyiza era nga basinzira ku ebyo ebiriyo ebyaddala Sherina Nassali yalabiridde abazannyi so nga bagamba John Bongole Lutaya ye edita firimu eno etandika egenda maaso ate nate era nga saagala osubwe Kyakwera Mole yakoze costumes ate nga John Bongole Lutaya ye producer firimu eno etandika egenda maaso mpolampola ebiragiro bya maama bye tutandise twagala okumanya biragiro ki maama bye yaleka ebirina okugobererwa kale nno mu kaseera kano oluvannyuma lw'akabanga bino byonna we byabeererawo omanyi bagamba eriiso ly'omukulu abaddugala we walaba ebiseera ebisinga si kya bulijjo omuzadde okuva mu bbanga n'atuuza omwana okubaako byamugamba ng'entanda gy'amusibirira singa aliba avudde mu nsi bigambo ki ebyamakulu ebikola ng'empagiruwaga kwali yesigama naddala mu kaseera ak'okubayaana ng'ensi ekalubye okukira eppeera kale nno yabirowooza kaseera kano maama yayitawo ayina bye yali akukuta nabyo njagala weetegereze naye nga tumulabye ng'ali mu birowoozo by'oyinza okulaba nga binti nnyo omuntu ali mu birowoozo tabula alingiza ne mu baana bazaala amanyi nti ono gwe nazaala ono si mwangu akimanyi mu baana be yazaala mulimu abakambwe akimanyi mu baana mulimu abangu kati yayitamu Nalule sokojje Nalu wanji maama ke kano kanalule akagala akaana kano era mu baana bonna twalabanga nga ayina engeri gy'akaddaliza mwana wange n'agamba nyi lwaki nkuyise nga banno tebamanyi banno ne sibayita n'empita mu ggwe omanyi kye kitegeeza sooka olawo ba tewali n'omwaliyo
kati nga kalingiza tewali aliyo. Alina ekyama kyagala omuwa. Namugamba njagala weegendereza abaana abo. Omanyi baagala nnyo ebintu ebyamangu. Sooka olabe. Maama nga mpulira nga wali sooka ozzeeyo. Yawulira nga wali alingiza. Kumbe teri. Namugamba sooka olabe. Alumizibwa nno mu lubuto twamulabye olw'ebirowoozo kati alina kyalekedde omwana namugaa kikuume mu ngeri yakwegendereza. Alina kyamulekedde. Sokoni maama obadde ki? Abantu bedda baafanga kisiiri ekimbe kyamulumiranga ebbanga naye nga tayogera teyenye kati musunye kati banange kati nno kye bamuwadde okwekata abadde akisudde awo. Maama olumbe ne lutema. Gwe bagambye nti omuntu anaafa amala kuwandiika bbaluwa anti eyakedde ku kyenkyanga mulamu ate bugenda okwongeranga luwe. Kakati munange mu kaseera kano kennyini tugenda maaso. Tulengera musajja mukulu Muzeeyi Kakulu. Kati Muzeeyi Kakulu talina mukwano gwe mulala okujjako ecupa eyo agyagala agyeyitira lubeere. Muzeeyi Kakulu alina engeri gy'atambula era n'engoye yagula zakiguba kuba amanye embeera ze. Embeera ze akimanyi, tatambulira mu straight line alinga kinnamatimbo. Kumbe mukwano gwe Ssegamwe ng'atuula ku jjoba okwo. Gwe kebera tulaba ababanjibwa baba bakyakebera. Tetwagala twakoowa mugende twala eri temumanja temuyina gwe mubanja. Sebo jasasula sente zaffe gwe kasajja gwe temumanja. Gwe musajja tuwe sente zaffe. Kati nga bw'omanyi era ebintu by'omwenge bino birimu kaakabasa. Era olaba n'abagutunda balinga abali mu kkomera kubanga tebeesiga bakasitoma be baguza anti bakasitoma batabufu. Olumu baba baagala ebyobwereere kati bagutunda gulawo. Ndowooza olengera effujjo oli abanywa akantu ako. Akantu kano kalina engeri gye katuula ku bwongo ne kalaga nti aba yenna lwaki mulwana mwagala kutugobya mu kirabo mwagala twononera ekintu kyaffe. Fuluma genda eri oba okkuse genda ffe abatannajjira tugire naffe naye ogenda nona laba ndeka naabwe nakanya minyeemu ekiri wano. Abagutunda babbiddwa, abagugula babuluteeru. Omusajja atwala foomu gireete. Muzeeyi Kakulu tagudde ku kizibu. Kakulu tetukubanja. Kakulu tetwagala kutumanyirira mu bizinesi yaffe. Obadde oyagala kuyingira kukola ki? Kakulu obadde oyingira tukola ki? Kakulu obadde oyingira okole ki? Ndeka bannange munyweze. Kakulu mutubbidde ebbanga mujja ne munywa omwenge ng'abanaasasula. Kakulu baamuyuuya wabula tata cupa. Kakulu ayagala ecupa. Kati weetegereze ono abalekedde empale mbu Kakulu bamuleke bwe baba bamubanja naye ng'empale gyalese omanyi obuwangazi kweri. Kati babatwala nakibooko bano abakazi balalamuuko. Tetwagala kutumanyira gasiya bulola obubbi bubalinga obubbi n'obatunuulira n'ojuwulira nga n'amaaso gakuluma. Gwe nno tonkuba muggo togeza n'ontunuzaamu kibooko nze nkukuba tamunno naawe kalodova ku muntu. Kakulu enkofiira bagiwambye. Kakulu enkofiira bagimugyeko. Kakulu enkofiira bagitutte. Agenda okulya bamulega empaali bamulerula empaali. Kakulu nadduka. Mugezanga mwesiriwaza wano weetegereze. Kakulu enkofiira bagimugyeko. Katulabe
kakati munange bwe tuva eyo tugenda okudda erudda ng'ate waliwo mulwadde ali mu mbeera embi. Kati weewuunya omulwadde yaani, njagala weetegereze. Waliwo agenda maaso n'okulekaani akola ku kyokulongoosa. Eri munda waliyo omulwadde. Tugenda maaso. Kaakati tukwate kubo ne tujja tudda mu kibuga ekikulu Kampala. Bwe tudda mu Kampala waliwo bizinesi gye tulengera. Waliwo agenda maaso ne bizinesi ye. Twagala okumanya yaani. Kaakati nno ye mwana yali omuwala omukulu ewaka ew'omukyalo oli be twakoma okulaba myaka egiyise nga abatuuzizza. Wabula twakoma okulaba nga nnyabwe yafa. Kati munanga akabanga akayisa abantu baba bulamu butambudde. Tumulengera alina bizinesi mwali. Naye abaali wano bamukubira essimu. Muto waabwe mulwadde era ali ku kitanda. Era we twogerera embeera si nnungi. So nga mukyo n'obuyambi buba bwetaagisa. Kale nno yabasuubiza n'agaa nange ngenda kukwata ekkubo nzije. Omulwadde embe nga mmulabako. Muto waabwe asembayo ye mulwadde. Njagala weetegereze. Nga bw'omanya ebintu by'ekyalo embeera emanyi oluusi okuba niba zitooweredde. Embeera eba zitoowerera. N'agamba kambeeko bye mmaliriza. Ngenda kuddamu nkukubireko. Alina byali mu kumaliriza. Ekiri mu kyalo muganda bwe mulwadde ate n'embeera si nnungi mu bintu by'akasente. Nga bw'omanya era mu famire mubaamu Katonda bayimusizza ate n'abo baalese ku ttaka. So nga abayimusiddwa be balina okukwata kwabo abali ku ttaka. Kati nno bwe tuvaako erudda eyo ne tujja tuddako ku restaurant. Waliwo agenda maaso yeewaamu. Omwana ono bannange nnyina yamugambanga mwana gwe oyagala nnyo ebyokuseereza. Kati lengera essimu gy'alina, alina essimu mu lukaguko eri. Ali katunda ayagala biweweevu byokka. Wadde oba ava mu famire y'abakopi naye ye yakola ensi y'obumbejja okwetooloola waali. Tayagala bikaluba. Alo oyogere oba toyogere? Weetegereze. Kakati bamukubira. Muntu amukubira amumanyi. N'agamba Abati obadde obuzeebuze. Ayogera n'Abati. Wulira. Nze wendi. Gw'ogamba ki? Abadde ali mu kwemiisa. Ali ku kyamisana. Wulira. Kali kumba amukubidde essimu alina kyamubalira. Omanyi bagamba akali bakenda omwana ono nnyina yali yamulaba nti ayagala nnyo ebyanguwa. Kati bagamba waliwo eddiru eriwo. Waliwo ebikufulu ebyali ebikufulu ebyedda ebyo. Waliwo ekyomuwendo ekyalinga kibirimu. Kati ono ddira w'amakufulu n'essiga n'ag'omulembe guno. Waliwo amakufulu ge basooka okukola. Jjukira ebyobugagga ebisinga eby'omu ttaka olwaleero baali tebabizuulangako mugaso. Era wasanganga nga amakufulu bagakola mu golodi, siliva, kopa n'ebirala ne macule. Kakati amakufulu ago ne bibeera ebinusu bino ebyensimbi. Abantu bedda yawumbanga ekinusu ye nga alabanga golodi ejjinja lyonna oba ekintu kyonna ekirala ekitalina nnyo makulu. Newe byafuna ettunzi kati. Osanga omuntu ng'anoonya ekufulu naye ng'ekufulu gy'anoonya ya mu 170 dda nnyo. Wulira. Kati yamugamba nti maama waffe alina ebintu bye yakukutanga nabyo. Naye mbu yawulirako ewaka nga bagamba
nnyabo alabika yalina ekikufulu ekyo. Abaana bano baali bamanyi nti nnyina alina ekikufulu. Ebikufulu babinoonya bya bbeeyi bigula ssente empitirivu. Katonda yamugamba nti ekikufulu ekyo bw'oba okifunye nga kiri ku alaali ekya Machule, ekikufulu kya Machule kiyinza okugula wakati wa kakadde ka $. Weetegereze. Naye omanyi $1,000,000 sente z'oba olinamu. Oba olimu over 3 billion point 5. Kati yamugamba agenda kukirirako mu kyalo. Jjukira balinayo n'omulwadde. Yagamba agenda kukirirako mu kyalo asooka alaba oba ekikufulu ekyo kikyaliyo. Bannange ekintu kino omwana ono kyayogedde kituufu. Wamma maama yakukuliranga ekintu ng'ekintu akikukulira bagamba alina kyakukulira. Kati abaakirabako bagamba mbu yali kufulu. Maama yalina ekufulu. Ekufulu ezo ez'edda. Kakati njagala Mukama nnyambe ekintu kino nkirabeko. Kuba kati njagala omuluka nga bonna atandise okukola pulaani. Njagala weetegereze. Atandise okukola pulaani. Baabano. Omwana ono naye ng'ayagala ebyamasappe, ng'ayagala ebyanguwa bannange. Kati yawulira nga n'emmere tegenda kubanga waliwo ddiiru eyingiddewo yasitukirawo. Waliwo ddiiru eyingiddewo. Kati we twogerera mu kaseera kano ne munnakampala wuno akutte kuba ayingiddewo. Anti baamugamba muganda we ali mu ddwaliro. Kati nga tajja mu ddwaliro. Eddwaliro liga mu kyalo nawo gakuyiiya. Wali oli ayinawo bizinensi y'akatoge manyi waliwo ebitanda akussaako eccupa. Ayinza n'okussaako eccupa nga kwegamba gy'ayagala. Kati nno ono yamuliko. Yamuliko ne maama. Abalala tebalabika. Bamuleseewo n'abantu bali serious. Abaana bonna tewali n'omu afaayo okulabika nti muganda we bamujjanjaba. Olwamulese mu ddwaliro baasudde awo. Musawo bwe yagamba bamulese ne bamusuula awo. Nalule bagenda omuyita ali wano olumbe lumubalembirizi. Jjukira ono ye mulwadde. Kyokka okufa kwa maama waabwe bano tebaafuna wadde omukisa ogulera ku ki oba ogumujjanjabako. Yasooka n'amuleetera ki Minute Maid. Ate Nalule akyayinamu aganywa Minute Maid. Nalule takyayinamu ganywa Minute Maid. Nalule yasama. Nalule tuddako ewa ddiira. Ddiira yuno. Ddiira yuno. Kati akomyewo mu kyalo. Ekimulese si kirala. Ayagala kumanya. Ekyalo eno waliwo ekintu ekiri eky'omuwendo. Kyayagala. Weetegereze. Tuddako ewa Muzeeyi Kakulu. Abantu bano ne bajja bankola ekintu bwe kityo. Kati yakomawo enkeera ng'ategeera. Kakulu okomyewo wano. Tetwagala kutubuuza bannange muli mutya. Kubuuza munnange kikabonero ka mirembe. Kiki ekikulese? Bannange enkoofiira yange mwagitutte. Kakulu wakoze fujjo wano. Njagala osasule sente ze tukubanja. Bw'oba totuwadde sente ze tukubanja Kakulu va wano. Bannange mummanja mmeka. Kakulu weerabidde ze tukubanja. Kakulu weerabidde sente ze tukubanja. Enkoofiira tugirina. Kati mbadde ninamu olwasa. Tukubanja 2 oleeta lwasa. Leka 10 ojja kudda enkya n'olwasa olulala tukuwa enkoofiira yo. Kale ziizo. Enkoofiira oba erimu lubaale weewaabwe
bannange temuva ku mutwe yafuuka supagulu eringa 3 tetwagala kuddamu kakulu oleete wano akavuyo kakulu eggulo twakubiza miggo tujja kukukutema kakulu tujja kutema kakulu yewera kakulu ayagala kupima nkofiira alawo bakirozezo bagita bali abakazi bakambwe nnyo abakazi bakambwe nnyo bano tebaagala muzannyo kakati wetukwate kuba okuva eyo bagenda okutuuka banoonya namaganda bannange tubasanyukidde banenga tusanyuse nnyo okubalaba banenga mwebale kujja efirimu egenda maaso bano baabano muganda waabwe ali ku kitanda jangu otule wano nti nze saagala kutuula gwe nga wagula essimu mwana gwe pane mwana gwe essimu wena wenna okwata essimu eringa lujja lulamba omusooke mumbulire omulwadde embeera gyalimu omulwadde ali mu ddwaliro nga mugambo manye ekiriwo ebyomulwadde esooka obiteeke ku bbali waliwo ekikulu ekiriwo yali alina ekintu kya okimanyi maama ono yalina ekintu kyeyalinga akukusanga akikweka mu bivi buli kaseera yalinga akukuta nakyo alabiriza akikweka era ekintu ekyo netakirabako yekifaanana kiki kye yali akweka ekyo naye ekintu ekyo bagamba kiringa erabika yali kufulu ekufulu zino ezaali ez'edda ng'era omuntu wagitunira bw'ati agirabanga entuumu naye nga yali kufulu ekufulu ezo zabanga za muwendo nnyo kali kumbe ne kano kaali kabirabyeko ono mu famire gwe balinamu ng'omugezi famire ebeera n'abantu bano omuntu ayeetika ebizibu bya famire n'ebeera n'omuntu nga omuntu oyo ye mugezi waabwe ye mubazi namugamba gwe tonna bakumanya sente ziri awo kati ekintu bakiwa ono omwana ali ku kitanda omulwadde gwe bakiwa maama gwe yakiwa ojjukira bulungi we baali maama gyeyo ekintu kino ng'akikwasa omugalanda ono n'agamba nti nina gwe mpulidde alinga ayina atulingiza kumbe kano ke kaali kawulira kati baamuwe maama n'amulamira ekintu ekyo obutamala gakijajamya kyabusika naye alina yakimukwasa maama naye yasikira kisikire kintu kya muwendo nnyo kyali kyabugagga naye nga bw'omanyi munange ebintu eby'essente nnyingi oba n'ekyobugagga naye ng'otekitunda kubanga oyinza okukyogerako abantu ne bakutta busi ebintu eby'omuwendo bigula ssente empitirivu naye bw'oba okitunda obulamu bwo naawe akitunda buba matigga buli kirungi kijja n'ekibi kati oba olina okwegendereza zudde ono omulwadde yalina kitwagala tugenda kati tulina okugenda mu ddwaliro bwe kiba nga omulwadde yalina kyetwagala maama waabwe yaba nakyo naye teyakifunamu wadde tebaasula njala naye akasente baali bakeetaaga era maka muno kaali kabulamu n'agamba gwe toyagala kwevuga olabika ebintu byenjogera tonnabitegeera nze saagala oddemu kutunula ng'omuntu atategeera bannange ntegeera ndaba owulubala we tuba tulogera ebigambo by'amagezi beera attentive tugende mu ddwaliro nga bayitawo kati ebyeddwaliro oyinza okulowooza bazikola ku mulwadde balina emaali gye banoonya oli ali ku ndiri yagirina bannange omulwadde ali atya ne nammwe mwakola mutya ne muleeta omulwadde ne musula ne musuulira musawo tuleke ntusonyiwe busonyi bannange era twagize ne tugaaka tugire tulabe tugenda okuyya nga bw'obimanyi ekyamazima tebandikomyewo lwakubanga siraba kikoweza bigambo bingi kolako bulwadde omulwadde mukole kajja awone lekuva mu byokwogera oyogera nnyo ono omwana ayina kale katulabe omulwadde
nze ngenda mujjanjaba. Kawona ajja Omusawo ng'abazaamu amaanyi nti ajja kutereera, weetegereze. Bano bali ku kimu? Mugyebale. Mugyebale. Ono yatuuse dda. Baludde okulabagana. Ojjukira ono yali mu kibuga Kampala. Ebintu bigenda bitya? Vaayo. Bambi amwekwasaako. Anayogera n'ekintu gye kiri ono. Ali bubi. gwe mukulu waffe gwalibadde ng'otutege Namugane bannange baba. Ensonga zino lwaki otozeebalama nnyo? Bwe wandibadde otulaga ekyokukola naye buli kaseera obeera weekweka omulwadde omuleese omusudde wano omudduse kati kumbe baba teyabadde wakudda. Namuga soko ndeko nze nina okubategerera n'okubabulabiririra omulwadde kyogamba nze abusigalo mwandeka wano sebo ndabirire waka nina kubeera abusigalo wamu okulabirira buli kimu nze gwe mutuma nafuuka katumwa nedda tuyogerako bwogezi ono muganda waffe kati wemba namulese mu ddwaliro eyamulese nno mu ddwaliro n'amusulayo aba akoze ekisa ne wabaawo n'ataamulese saagala kuneemanyiiza tompita muntu wa muzannyo nze anti kasego omuleetedde n'agamba kati mulete ku ssente tusasule eddwaliro mwe mukola leeta ssente tuleka naawe obanga okola nange enkola omulwadde omulabo ali wano gw'olina ssente mwe abakola mugambeko sebo baagaana okuleeteza okujjanjaba ono abeera e Kampala n'abeera eyo kati abali mu kyalo eno bo tebakola anti babalekawo okulabirira bantu namulwadde nze mu ddwaliro katonda amulesa mukago obwekiro talina kyamuleetedde azzaawo lwa mikono wadde nnyo n'otuzzi olengera okuyombagana okwa famire omulwadde okuva we bamulese mbuno tannamuleetera wadde ekyokulya nakakitegeera nenzijawulo okudwa amazima n'agamba oluwulidde nti ono mulwadde nninyiddewo naye ne muleeta omuntu ne mumusuulaawo agenda kwejjanjaba yekka bwe kuba kulya ani abagenda omuliisa kati muli baluganda nabaki singa gwe watugenze kale n'ofumba ne tugamba ni wabadde ofumba kyekikututte ewaka naye oli eyo oli mu bibyo ddala otegeera bali nno baali mu kuvuma omulwadde n'okudda tebandikomyewo kubanga omulwadde ono maama bwe gwe yalinga laba nnoono yayowa kalimu naawe otandise n'okunzimula nja kukuba mukwateko owulire omuliro jjukira bano abasatu balina ddiiru gye baliko omulwadde oli yakyaliko ekijinji ekimaliriza ddiiru eno ddiiru baagala ogimaliriza ne bannange olina ekizibu nga tebafuluma bavuddeyo bamulangidde nga ndaba ng'agenda okufa omulwadde oyo ndaba aseerera mangu ndabanga saawa ena akutuuka kano keraliikirivu ajja fa ne maali tulina okupika musawa katugee musawa amukuba eddagala erimuzaamu engulu newe ziba ddakiika 5 atubulire gye yateeka emaali kyekikulu bannange muntu wange ali eruuyi eyo tolowooza nti okola amakulu mangi nnyo eri omuntu yenna okusinga emaali gy'anoonya abantu abasinga baliwo nga bisiikirize tebakola makulu nakiganda mbukoyo n'aganza obwavu buntamye nze bwakwebuza kweyiira mu kibuga nyenayeego nina okuwobwa ono yeeyiya bweyiiya ebintu by'e Kampala bakubuuza okolayo ki nga tosobola kinnyonnyola okitegedde omulwadde embeera gy'ali mumbi kati tewaliwo ssuubi liriwo ekitegeeza obulwadde buyinza okuba nga baabano baabo naye mulwadde agenda atereera kakati noono ali ku ssimu jjukira ne gye yavuddeyo kipayopayo agenda maaso n'okugumya abali eri bakuyita omulwadde asambagala jangu asiita mulwadde asiita omulwadde kiki sooka oyogire tulabe musawo muyite maama kumbe waliwo asotya lusotya onko omulwadde embeera ki
balina ddiru yaabwe gye baagala omulwadde ono asooka amalirize kale okufuuba afa yamanyi naye ate ddiru yaabwe omulwadde ndaba akwansoti omukaba ddiru bagenda okuyita musawo omulwadde embeera etapuse agugumuka musawo jangu musawo sooka okebere kambi sooka ecupa ebadde egenda essiro bamutaddeko ecupa y'amazzi twakoze bubi tumukekeko ecupa y'omunyo kuba kati glukosi alabika takoze bano abadde tufudde ddiru egenda okuyiika maama omulwadde abadde ki omulwadde ayagala genda agenda n'ebyamu togenda bano bakaaba olowooza bakaabira muntu waabwe kumbe bakaabira ddiru badanga eyiika jangu sokoje jangu kubulire sokoje lindako kubulira ki ekyo okimanyi nambatya bamuyise omulwadde wano mukusiita wano mukusambagala omulumuyise nambatya ne bamugamba ekintu janje kiri nambatya bamulagiridde maali weeri kale kitegeeza nambatya yamanye maali weeri weetegereze firimu teri ku bulamu bwa muntu embeera eriwo teri ku bulamu bwa muntu teri ku bulamu bwa mulwadde embeera eriwo eri ku bulamu bwa ddiru baasi ekyo okoze bulungi nkulaba obwambega mwana gwe twalabirawo nti olibeera mbega gavumenti eduddeku wa mulimu kati awo newe tugenda namwe temutukabirira tukube nga tukola enteekateeka ez'okuziika kubadde kutya naye ono omwana owogana wakawogano nga ngalangangala okaabakaaba ono eyakasooka okufa yasoose obamma oli mutuufu kati ono yasoose kyogamba yasinga taata yasooka ne maama iwowo kaabakaaba omuntu bw'aba afa aba afudde maama teyatugamba tugume kati ng'amuzza ebbali okimanyi namba teyalina emaali yagirina kati emaali efuuse yansikirano gwe beesiga gwe bagiwa tubeesize namba tya yagirina kati namba tya tulina ogimusuuza namba tya tumusuuza tutya emaali weetegereze omulwadde amubuulidde buli kimu n'amulagirira emaali alabika gye yagissa kubanga maama yamugamba ekintu kikuume na buvunaanyizibwa n'omulwadde mu mbeera ye ey'oluvannyuma alengedde abantu bano okwekyo okuliwo ani aleese akatunda ani azze omulaba ani amufaako n'amubulya maama alina kye yampa kaakati nno tumulinde wano tewali kwebaka wetwebaka sente zigenda zinkwate weetegereze kati nga wayita olunaku lumu ndowooza oluvannyuma lw'amaziika oluvannyuma lw'amaziika baliwo omwana yafudde mu byokusaaga bannange nga kikuba encuku okujja okulaba ku muganda obulwadde n'agenda bugenzi bannange omwana nga yatulumye bannange kati omwana engeri yayafudde yakyewunyo njagala weetegereze kati ngaamugamba namba tya okufa kwabaddewo naye ekikulu ekiriwo nalule yagenze ewo tewali kyetuzzaako kati ensonga eriwo enkulu olina kyolina ekyo kyoba otuwa kyakugambira muddwa namba tya nalule nga tannafa mu kusiita okw'enkomerero alina kye yagamba kano akakyala kakalu nnyo koogera buteesagga tekeekuteera wadde okwekubira ebbali kajja direct tuwe maali tuba tukyali awo ogenda okweregereza mwami kakulu bannange nga kitalo nnyo bannange tubadde tuzze okulaba mulimu mbeera ki bannange nga mulabye obunaku kati ono mukumukaza ennyo yasooka najjukira mu ddwaliro ono mukusansabaga maama yakimpa naye nkikuwadde okabera ebuziizi kumbe namba ty engeri embeera gye yali eyakaziringitano teyatwala budde kufaayo kumanya oli biki bye yali amugamba n'ateekamu livansi
omugenzi maama waayina kye yamuwa naye akirekedde ono. Kakulu munange bizibu byereere munange Mukama Katonda bw'atyo be yaleese emitawaana gyennyini. Muzeeyi Kakulu abadde azze okubuuza ku bafiirwa bano wadde baba baziise lujjo naye wabaawo okubuugi. Kumbe waliwo anyizeemu namba emu wano. Tunuulira emaali ereetedde omuntu okusoba nga komando. Weetegereze. Weetegereze. Tunuulira. Weetegereze. Maali. Neyeeyokya akasiko. Yeeyokyeza akasiko neyeekyoka kava. Abantu ngaba abange. Ensonga yaffe abadde atuyise kulitalaba. Ayagala kulagawa. Ayagala kulagawa. Weetegereze. Bayitawo oyo asaaga. Bagamba oyo asaaga. Kati Kakulu yasooka n'atya abakungu bazi tebalina wadde akuugi. Badduse buddusi bandabye ng'omulyo w'amaanyi ennyo. Bandabye nga nzaalya amalawo. Abaaye babafiirwa nga mudduka. Tulekemu. Kati Kakulu kiki? Engabana y'ebintu byo balina be bagabana. Oba ni waliwo ekibagoba. Kati bagenda okunoonya kumbe gwe banoonya bamulesse wano. Bamanyi nti gwe banoonya agenze kumbe asigadde wano n'alyoka ayingira ennyumba. Yamugambye kiri buziizi ebuziizi ebu. Sooka atunula mwene. Yagambye entebe. N'asooka ajjayo omutto. N'asooka ajjayo omutto. Entebe eno omanyi mubaamu obusondo obuyingira. Entebe eyinza okweka ekintu n'okinoonya nga tokiraba. N'atandika ogibiggula. Atandise bannanga akiguddeko. Kiki n'ekintu akiguddeko. Batange. Weetegereze. Weetegereze. N'atereeza bulungi nnyo. N'akwata ensawo ye. N'ateekamu emaali. Emaali efuuse emaali. N'aweeka emaali. Kati sawa yakuva wano. Kubanga ategedde bannange baganda bange. Ab'enganda zo bayinza okufuuka engo etaagula ku maali we wabaawo emaali. Namba tya nkulengera osooba. Namba tya obadde osooba bano badda namba tya n'akumamu kumbe waliwo abadde amuguddeko namba tya ne balyoka bamusimbula namba tya n'atwala akakumi naye nga tazigyemu namba tya asikudde akakumi namba tya. Bannange namba tya famire ye mugoba. Tuzanyise ekigambo maali. Tuzanyise ekigambo ddiru. Namba tya wuli. Namba tya jangu. Namba tya okuttewa. Aba gye bakwata. N'abano. Kati baamunoonya n'abula. Namba tya atutta akakumi. Namba tya akumyemu. Namba tya akoleezezza akakumi. Ono wuno ye master planner. Master planner n'abayingiramu. Efirimu egenda maaso. Sente nyingi nnyo miliyoni ya dola. Miliyoni ya dola ogimanyi. Namba tya akyayiringita. Namba tya akyaserenge. Namba tya emisinde gy'atwala. Ayingidde olukande. Namba tya ayingidde olukande. Miliyoni ya dola namba tya gyeyitisse. Ono baamugaye gwe fune ekikufulu. Gwe kifune. Firimu egenda maaso kifune. Bayingira akakande ne banoonya namba tya
na ogwo gwana gulabika gwayingira amajenga tetumanyi tulina okwegaba buli omwana onye saidi ye mpaka nga tumuzudde talina kufuluma kakande namba tabwa afuluma kakande agenda tulyako sente eyo diri tesobola kulikani eyika bwetu apana soko olindeko gundi gwe mulinga abagala okunzijako ono omuliro mungi nnyo master plan ayina omuliro wali ogulabe tugenda mulimba nti oyo kyali yabbye sente zaffe n'agamba kye tugenda okukola tulina omufunira abakuba yagamba namba tase bamufunira abakubi bagenda mufunira kumbe gwe boonoonya bagwe bali mu kunoonya ayina waasirikidde emabega waabwe buli kye bagenda maaso n'okwogera awulira buli kye bagenda maaso n'okwogera awulira anange baagala mupangisiza bakubi namba tya yasirika kagende kamuyitege negenda oyita oli omuvubuka waliwo omuvubuka gwe bamanyi ku kyalo kuno waliwo be bamanyi abakambwe ku kyalo kuno bayinako abakambwe namuga agenda otuyitira omukambwe ono namba tya asaaga ate abakambwe tebabaleese bajja na jambiya kiki naye nammwe kati ate mumala gatuyitaayita mugamba simanyi kati sooka oyogere kiki ekituyisiza 5 mukolera sente meka omino 5,000 gonna gokka tunalategera muntu gwe tunyolera tugamba kutunyolera muntu tonaba kumanya ni gwe tugenda kunyola owoza tuli babiki ne naawe kati bye biki ate yo nyama kabaya naawe otusobedde busobezi tukuleesa omuntu tukugamba ate naawe olamula tonamanya mulimu gwogenda kukola oli yatubbye twagala eyatubbye omuntu omutunywereze kabaya ekiriwo esente zaffe zatutte nyingi era tumunoonyeza naddukadukidde eno sente ziri meka miliyoni 1 miliyoni kati naffe mutuweko 5 yitwala eri naawe emitwalo 5 wakati nammwe ate nga ffe bannanyini bano boogera kakadde nenga kakadde kadoola gwe olabika mwagala kutuzanyisa oba tutandikire kumwe omanyi mwana abanyu benjaga baba bakwegendereza nnyo kati otulese misinde ate temwagala kutula ddiiru mutugambye akutewa kati nakakadde tuyinza nokatwala netakawa ate tujja nabba kuba kibuuka abayaye tebatabuse abayaye batabuse bebaleese ate okuyamba ebintu byensi bizibu abazze okuyamba kati ate munange bawambi bakama baabwe nze tubatema ffe tubatema ne naawe kabaayo waffe tonyiga otyo ate gwe nakulaba gw'olina olutu olugumu olwo olutwe gwe kabaya nawe beera mu gundi naawe totutama ate butami bintu bingi bye tukolaganye naawe bino byonna ze mukutuwamba omuyaya adduka ate nga yalina ezaffe toba musiru gwe kabaya atabuse kabaya okumanya si mwangu olwabagamba ni waliwo adduse n'akakadde ali mu nsiko wano bano be bawamba kati mwogere gwe tunoonya aliwa ne beegaba kati lengera akabanga kujjoba ne beegaba tujja mufuna kakadde ogambye kakadde ka sente kale nga bayingira obusakayi babwetoolola kumba ogenda okwetegereza gwe banoonya abadde tali wala gwe babadde banoonya tabadde wala namba tya waggukira kukuba agenda fubutuka mpaka Kampala kabaya gwe namba tyagudde mu kabaya abayaye bagudde ku namba tya namba tyalina akakumi namba tyadduka asala ebikuubo anti abadde akolera mu kibuga Kampala wuya aliwa nana wuno laba ekikumi naddayo mu kasiko nayingira aliwa ali ano
kati bayitawo emisinde ne beetolola bamulese wano amanye okusirikira mu nfu. She's a master of camouflage. Ali luddawa tutawona wewe otali yawuwinze bandabye aliwa kama umechomeka tutaona wewe, tutatafuta wewe, tutafuna wewe. Wewe iko wapi? Kumbe iko ndani huko. Wewe iko wapi? Wacha mina tafuta wewe huko. Angalia mama nyabo ali mu kava asirise omuyigo nga bakunonya bajambia nojo sirikira mu nfo bwetu oddirwe ne yakakadde omuli n'ababanda abayaga bano wuno omusajja akugoba atuya nazikala batandise okuwenjula obusiko buli wamu, bawenjula buli wamu. Oyo nakwatako n'ogamba tagenda kulyebula, ayinza okukwatako n'atakuyuzayuza. Abuze. Efirimu egenda maaso, ekiragiro kya maama, ebiragiro bya maama gye tulaba era twaga tube nga tumanya ddala gye bigwera. Kale nekirabika okuba ni maama kyalekanga ekiraamu. Firimu egenda maaso, weetegereze. Banoonyeza wali, banoonyeza buli wamu. Master planner. Master planner. Gwe. Asirise. Mwana wa mama ngenda kutwalibwa. Naye sasya bayi bakulu bave. Gwe omanye omuntu okunonya nakulingiza nakutukako nakulagedda nti nkulabye. Kati yalina tandika mulimbalimba sekyo nga tannakuba nduulu. Kubanga ono ngenda kutwala Kampala naawe ngenda kuba nkulabirira. Uneno! Ebyo byo anange yayogera ekigambo kimu uno amulimbye yajja mutunulidde nga amunoonya okumulagira landi nkulabi. Master planner ndaba ddiru yaleregaze ono adduka emisinde mingi ate ayingira obusaalu yayiza okuyinga bannange yeekyoka bimusaze n'okumusala. Embeera yeeyongedde okutabuka bimusaze. Mukama Katonda yasooka najjukira Nebwobo ebigamba we byeyayogeranga naye ansa yammweyo bwe mulibanga muli mu buzibu. Mukama Katonda kyekyokka okuddibwamu kwammwe. Yafukamira awo wennyini n'atandika okusaba akoola omwoyo gwa Mukama. Mama atugamba tuyitenga Mukama obuzibu bwonna. Jjukira ebigambo maama bye yamugamba mu mbeera yonna yitanga Mukama Katonda. Mukama Katonda wotabeerangako wala kuva wooli kaseera abanga naawe naye oluusi atunula mu byonna olina embeera gy'oyitamu ng'ayagala kumanya oba ye gwe weesiga. Kale oba oyina ogenda maaso. Kati bansobedde badduka oba bagoba ki? Owaayi bantu bano kansooke mbaveeko ngende mu byange. Ye bwana kakulu
ng'ayitawo weetegereze ye nga yejjira ecupa ye nga gyecupa ye yenyweramu awo. Kakulu n'abeera yekka oba abakazi baamukuba kubanga mulimu munanga abakazi abajooga abasajja n'osanga omukazi ng'akubye omusajja n'agaana okuddamu kati tuba tuli awo. Iye Mindi eno yalowooza Mindi yataddemu taaba mukalu naye yongera ku kiwalagye bannange. Kakulu Kakulu bansimbidde eddagala ku ngoba ku ttaka lyange. Kumbe omuzimu gwa maama w'abaana bali. Ebiseera ebisinga ebintu byonna bigenda mu maaso n'okubeerawo naye emizimu gibeeranga giraba. Njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Ono okuyita Yesu asitudde mizimu. Ayise Yesu okumuyamba asindise mizimu. Ogwa muto waabwe yafa luli n'ennyaabwe. Kati laba ekiri mu nsiko. Kumbe aba ali wano. Maama we n'amuyingiramu. Maama we n'amuyingiramu. Maama we n'amuyingiramu. Kati Kabaya gwe lwaki otutawanya? Oyina sente odduka kati njireeta oba nkubaagerumu. Leta sente weleta pesa. Banange alimu omuzimu ogw'amaanyi ogw'olugono. Omuzimu nga guwawe banange mujjeko eno mujjeko saidi eno mujjeramu bayita tebawulire omuwala nzito omukazi ne bamunkuwe nedda bakuba omuyaye Kabaya. Kumbe oli alimu omuzimu. Alimu omuzimu ne gumuvaamu. Agenda okudda engulu. Iye Kabaya ali ku ttaka. Kabaya Kiralu simanyi. Kiralu ninavaawo nga tekinakyuka kijja kuntema. Kabaya ejjambi agirese. Ejjambi ya Kabaya agirese. Azimu amekwisha. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Yo wawe mama wali waguguddemu. Omuzimu ogwa maama guzukuse gwagala okulaba ng'ensonga eno ekwate. Kati abazze okutula ddiiru omuntu bagamba twabadde ku ddiiru n'egagga bwetyo bwegagga ebeegaze bwetyo. Olengera otandika okwekweka embeera naye ng'embeera buli wamu ebeekulaba. Embeera nga mwozungira mu mbeera muddukira
anti olaba firimu londeka naawe yenza muno mbadde manyonka nze naawe ekintu kingugumudde wali wenojja otereteeta okugumuka olinga njovu mu ttale naawe soja biki oli muwala naawe soja mwana omukazi afuuse komando waawa komando ki mama ne tomanyi oli nze oyo omukazi ne mukwatako simanyi oyo demu gwogamba mbu simanyi oyo gaalo demu mwana nze nkanyigirawo mwana first time fasta tomanyi kyogerako omwana nzijiddeyo kungufu wawatidde nagambye tonywa kabanga wanywedde kabanga ate kalabika kabaddemu ekisubi kati mwana kyekikuli kujja oba kikuwegudde omulimu nguvuddeko kabaayi omulimu agusudde ebyoliko biveeko kabaayi amaziga g'omusajja gava wala wuno kabaayi asala katuuyo newawulira akasala mu lusiko wali newawulira akakuba kabaaya emmeeme yeetengula kati ntwalayo ogambye wakungufu tojja kusobola okimanyi nze nakutendeka nze nampulira n'oluba luwoomerera nankubye oluba wano sayidi eno mpuli ogira naawe kuntiisa butiisa muwala kyakuba omusajja oyo omuwala omwana obwana atandika atya okugamba nti ate alina kyasobola okukola nga tuli wano gwe ntwala butwazo nga wuuyo abadde agamba asobola yagambye embuna asobola naye olwalaba muzimu kata akulembere endiima firimu embeera yeyongedde ogenda okwetegereza oba ebintu by'emizimu bizibu eyafudde wiiki ewedde ndeka ogenda okwetegereza omuzimu ne gumuga agenda obagaye maama atuyita maama abayita ono alabe Nalule oli ku ddagala tujja kukuba Nalule omulabyewa ndabye Nalule olengera obusiru simanyi kalwala dda nga tetumanyi Nalule omulabyewa bwalabe simanyi na busiru abaana gwe olabye kunoonya n'ambato gwe tujja kunoonyerezaako oba olina bye watandise okugaya be tutamanyi ndabye Nalule ndayira okomba ku paasi ndabye Nalule bannange nti maama ati Nalule n'ayogera ekigambo maama atunoonya atwagaza ki maama atumala gatunoonya kati maama atunoonya ddi bannange saagala mugambe nti saabagambye ebintu byendabye bituufu bwe mwana gwe olabika oliko ekitali kya bulijjo atandise kulabye wali oli wano obuukabuuka weekangakanga owoza tujja kukuba gwe bannange nze mbabulidde kye baŋŋambye bakayana maama wuuyo mbu maama wamulaba ekituufu maama abakeneka abaana yazaala miguuno yabalabirawo yamanya mu bano mulimu akaana kano tekagadde byandola woowe kaagala nnyo ebyamangu kaana kano yakagaa mwana gwe oyagala nnyo amasimu ag'ebbeeyi oyagala nnyo okwambala obulungi okulya obulungi maama ne Nalule najja kati laba ekigudde wano omuntu yakugamba nti omufu aba muno yakulimba anti ono yali nnyabwe abazaala naye bwazze ng'omuzimu buli omu wuno atawaana tukwatewa maama saasira Nalule twakoze eki kati onyize Nalule bali wano beewozaako Nalule bambi tonyiiga maama temunyiiga Nalule twakuwa obutunda nabagamba kigwe saakugamba nenkugamba eddalu lwaki olina eddalu lwaki kaana gwe otayira totuula olinga embwa gwe yakomba mu bigere obuukabuuka olinga mupiira mu kisaawe obadde ki ntudde nyimuse ntudde nteredde maama Nalule baagana omuwa obutunda ku kitanda ne muddire Nalule ng'ali mu ddwaliro ne muteeka empiso ne muzijjabulula kati empiso bamuwa lejjula omanyi waliwo konko ne lejjula kati Nalule n'atema maama munyiivu wuuyo maama munyiivu lengera Nalule atunulanga obudde abaali beekwese
abaali beekwe kiki kino kumbe waliwo ekibanyoola gwe mbadde ki nga mpulira si mpulira bulala kiki kyempulira kino efirimu egenda maaso njagala weetegereze yitawo anange omuzimu ne gubatwala gwe gubakulembedde omuzimu gwe gubakulembedde banange ne gubaleeta nalule yabaleese bano tebamanya kibaleese kabaya tudduke guugo oyo omukazi yatuteeze mutuule mujja tukubya muzimu teguddukika buli wodduka gukutaayiza mutuule mujja gunyiza gujja bakuba empi wawe guku mama yaye wowe mama jijijijijiji weetegereze firimu mubadde mwagala kudduka mudduka mulagawa ate gwe mwe mwatutadde mu bino buli omu yeekwasa mune mwe mwatutadde mu bino kabaya abeekwasa lwaki temwatugambye mbu ddiru erimu omuzimu ddiru mujogera nga eya bulijjo kumbe erimu obusungu bw'omuzimu temudduka gujja tutuga najjemba oyogera nnyo najjemba nakulaba oli w'amaddu nnyo najjemba waleese embeera eno najjemba obubbi bwaki omwana omuwala okubanga obbinkana nga abaana abalenzi olinga omugunwa najjemba olaba nze njagala genda olagawa kati olwaleero wetwogeredde omuzimu gwe gulinga ogw'obuyinza bwebeera erosi gwe gwakakiiko kati oyina weoyinza kuddukira najjemba maama n'atema ono n'atema wawe laba najjemba anti yakulembera ddiru gundi mmwe mwatutadde ku kintu kino ekyokya tetwamanya nti muli balogo nnyo muzimu gwawa ogunzijako ejjambiya bayagadde okukola ekintu ne baba nga beefulira muganda we ogoba otya muganda we omusuuza emaali n'otuuka n'okumwagala oba afaafe naye ng'emaali ogimugjeeko muli bantu kikula ki kati omuzimu gubanyiigidde kati tebamanyi nno neeyadduse n'emaali wawaali weetegereze laba firimu lengera firimu amakubo gonna bagaggadde kati omanyi omuzimu okukugamba nti kati saawa ya kibonerezo ne gukugamba saawa ya kibonerezo nga buli wodda ekkubo liggale muno muyiteewo efirimu egenda maaso baaba no muyiteewo bannange kati bagenda okutambula nga ne basimbuse wano we basimbuse awatuufu weewo we bava kaakati ng'ebintu bitandise okudda mu langi endala lengera kabaya eyazzenga ye mugezi kati atunula nga fala aliwo tukwate wano ate otuuka okubulira awantu bulijjo gy'oyitira tukwate wano leero
batambula badda we babadde omuzimu gw'abasirinze kibonerezo. Abantu abasinga bagamba bw'oba otya ab'enkoyi nawe otasukka kati w'osukkirawo todda. Njagala weetegereze efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ne wano tetwayiseewo. Twayise wano. Nze ndaba wano twayiseewo kati era tuzze bwe twayise katukwatewa. Kati patana wa Kabaya n'atuula. Patana wa Kabaya nze siddamu. Kati agamba taddamu ate bamuleka ne wanaawulira ati awo oba osigala sigala. Ffe tugenze oba osigala nedda tugende. Sisigala kale neera naye. Gyagenda tayagalayo. Najjemba n'abakulembera ye master planner kalibu vuyo. Maama we yamulabirawo n'agaagwe mwana gwe. Oyagala nnyo ebintu by'okutigomya. Ne badda we baabasookedde. Ne badda we baasookedde. Tulinga abali mu round about nammwe kati ate mutwetoloza bwetoloza lwaki naye mukulembera mu by'okutambula bino lwandikayo temumanyi gye tulaga ne tukitegeera. Kati lwaki naye amakubo gabeera gafuukafuuka. Ono awulira abikooye tuba tuli awo genda okwetegereza ng'aliwo omwami azze. Kasita kakulu yuno. Kakulu gyebale muli ki? Kati ate muli kukyeno mu nsiko mwagenze ne mudduka ne simanya kiki. Kati mudduka buddusi kati muli mu nsiko ate muli n'abalenzi mwe baana babuwala. Tuyambe muzeeyi tubuze. Muzeeyi yaseka busesi. Kaana gwe nagamba kendeeza mu njaga afazaali nywa taaba n'ogaana. Kati olaba enjaga byetandise. Muzeeyi si njaga. Twavudde ku ddiiru ne tugaatudde ewaka. Ddiiru? Muzeeyi kakulu yaseka busesi. Kati mutemanje muva. Yamwe batambula beetolola we bava we badda. Kakulu yabasekerera busekerezi. Kati mba mubuze. Ekintu nze kamba yambe. Dine ekkubo tutambulamu wano ne wali nga tuguka wano ne wa Muzeeyi Butyamide manga wali nga temutuuse mudde ne kuddaka. Kati Kakulu yabaga akayaga kabatuuse. Akayaga kangi. Akayaga kali ku mutwe. Naka tugambye tubuze ate naawe otandise tubuuza bibuuzo. Wali obaddeko mu mbeera ng'olina ky'onoonya eky'omuwendo nga bw'okifuna ly'essanyu lyo. Naye ate ne wajja wabeerawo embeera wakati awo ng'ate yo bw'ogivuunuka n'eddiiru gye wabadde ogooba tokyayagala. Kati eky'okubulira ku ttale eno kifuuse ensonga enkulu gye bali era nga n'eby'emmaali babyerabidde dda kubanga okubula ku ttale bayinza okusulayo ekintu ekitali kirungi. Kati Kakulu yabagamba ngenda batwala naye weekend mwe mungulira walagi gwennywa tugende. Kakulu ye wa walagi munange bannaffe nga boolekera mujemba twale baana bato kwagala kuleeta buleesi muzannyo nzikiza njereere kintu ekitini bwe kiti muli mu muzannyo buzannyo. Kakulu wano we twabadde ne naawe wakatwetolooza emirundi esatu oli muntu mukulu nnyo okugalamiza okukuba kibooko tetwagala tusirwaza otugambye ogenda tujja wano. Temuyomba, I am the leader. Nze mukulembeze. Nze mbatwala ate muyomba. Muli n'amagezi, you come along with me. Nga bagenda Kakulu abatwala. Kati omanye ekisesa. Baba, wano we yabasanze okusooka Kakulu tugenda kukuba. Yavudde eri engulu wano we yabajje. Mwabaye wano we nabajje. Obadda kye tugamba kati Kakulu tubulire oba naawe oli kunjaga sigigezangako. Kirabika gundi mwe muyina ebyamalogo byammwe. Kakulu yabaga temungoberera tujja kugoberera. Temungoberera musigaze ebizibu byammwe. Tambula Kakulu otutwale.
kakulu ng'abatwala amakubo mwegalera olaba ligenda neera ne beetooloola duli baavudde wali naye batambudde bagukidde wano wano wennyini we bavudde kati kakulu tumukube kibooko oba tumuyoole alabika atwesiriwalizaako baneeka enjogere nze ebintu byammwe mbivuddemu kati ebyokubatwala mbiresi kuba kirabika buli abeeyungako yabula kati nkoyo okubula kuba mmwe muli babuzi olwedde bwewegatta kubaabula naawe obula kumbe gwe bali mu kunoonya gwe babadde banoonya obwedde ali wano omuzimu ne gudda omuzimu ne gudda nalule yiko tayari lengera firimu lengera firimu efirimu egenda maaso njagala olabe ne maama n'atuuka ne maama n'atuuka gwe ne bayita nambatya maama ayiseeko nambatya mwana wange gino gyafuuka miguunwa maama mukambwe ono alirudo ogwo vaayo nolagawa ne badda mu layini omuzimu tebagudduka baana bange mwagaana okulokoka wulira n'ababuuzi oba baagaana okulokoka kati nno obulokole bugenda kuba bwampaka omuzimu gwe gubuuza mwagaana okulokoka kuba ebikolwa byabwe byababuze ke kabonero kali akabajjidde okukubanga buli kaseera babula tebamanyi gye badda omubuze yekka yabulwa ekkubo naye omulokole tosobola kubulwa kkubo guno mulaba munnammwe yatuuse mu buzibu n'ayita Katonda era kino kye mulabye Saala ye yasabye Katonda ozanya naye kuzanya temwagala kumutta mmwe baganda bemu wuliriza bayagadde okutta muganda waabwe kyokka munda ya Nakalaama eŋŋanda z'ennaku zino ab'eŋŋanda eddanga bayagalananga nnyo era nga mukwano gwe yali asooka yalinga muganda wo bamulina emitima emibi wuliriza maama yagamba munswazizza nnyo olengera omuzimu weeguli nywera wangi maama abo baganda bo basonyi maama yagamba munnange namba tyasonywe baganda be gezaako bakuŋŋaanye era bakuŋŋaanye mubeere wamu ate obabuulirire era olina okubabuulirira kuba kakati gwe gwendabanga omukulu omanyi obukulembeze okubeera omukulu tekiva ku myaka ekigambo obukulu kiva mu bukulembeze bw'obeera nga oli mukulembeze obeera mukulu ekigambo omukulu kiva mu mukulembeze kati bakulembere newankubadde oli mukulu naye takusinga kuliko omukulu n'agamba namba talidde muli enkulekedde
kati batyo okumugaleeta ensawo kuba bamanyi omuzimu gukuba empi kati gwe balabanga katonda waabwe nambatya bambi twade tugoba kubuuzaako ng'era omuntu yenna eyeekaza nga bw'aba bannange Najjemba apalapalanya kati kakulu nyambata munange kati gwosigaza ebiragiro kati otulagirire we tukwata munange kati yegwe ow'omuluka tetulina kyakukola munange mwetulwe wansi yatowa wooda mulina okulokoka nambatya muna kanono ke kali akakulu naye kalina empise baba munange waŋŋamba Najjemba nekubira enduulu muganda okukubira enduulu y'ababbi omanyi kyekitegeeza munange tonyiga munange kuntu yanyanga nze wa kika kyabwe emizimu gitugoba kati nsenga sazze kuba kati otusaasire wamma ffene enjaga tugirese afazali tunagayamu ebikoola by'omusambwa nagamwe tetubalinaako tabbu nagamba n'ekintu kimu kyenjagala mutegeere twagala tubeere bawamu ng'abafamire era tube nga tuyiga okukolera awamu twebale nnyo munange muganda waffe webale baba munange webale nagamba mulina okuleka ne muzuukuka njagala mube nga mukyuka musobole mugende maaso n'okugoberera Mukama naga byonna ebyobugagga bye muwaliira bigenda ne Yesu taggwawo mwesigalirize Yesu ng'emmaali yammwe esooka nze gyembadde gyomubaddemu naga buli kimu kyonna embeera gyempiseemu omanyi abantu bajjukira Katonda mu mbeera era kyobola Katonda ateekawo nnyo challenges buli wobanga weerabidde Katonda wabeerawo embeera ekaluba era n'okomawo nambatya tulage ekkubo eritujja wano kuba ffe lyatubuze n'agamba temutya era ekyokubula tekigenda kuddamu kuba omaama abadde ali mu bbawa bibonerezo kati mugenda kuba mutededde temugenda kuddamu kubula tukwate kubo tuve wano nga beetelipa ku nambatya kati ye tooki olaba ne kakulu yeewaganya ebintu tebibeerangako byangu kakati nno nga wayita omwaka mulamba tugenda maaso ne firimu yaffe obulamu bwakyuka ssebo anti babalekera akakadde ka $1 kalamba omuntu oba n'ekintu nga kiringa eky'omuzannyo abazadde bedda ssebo baalinga bantu abeewaayo era osanga omuzadde ng'alina emmaali n'aga atajja gitunda n'aba naye era n'agisikiza abaana be naye olwaleero wano ab'olwaleero buli omu akola kyakola ayagala ali amalewo abalijja balikola ebyabwe kati yabuuza Najjemba aliwa kubanga Najjemba ono gwasinga okweraliikirira omulengera Najjemba ssebo kati ali eno ne muto munne bali eno kirabika okulokoka kwejje gye bali oli ku biteeteeyi otegeera Najjemba sooka ojje ng'ayitawo Najjemba bamuyita obadde ku kikweni bali tuli wano kati obulamu bwakyukira ddala era ye nga gwe balekera obukulembeze kubanga ye yalimu empeke nkugambye omuntu okubeera omukulu kiva mu kubaamu mpeke waliwo obukulu obw'emyaka n'obukulu obw'okutegeera kati nagagwe kulembera banno kubanga gw'olimu ensa kati balaba nga bano bonna baluvu n'asalawo abalabirire era akasente konna konna teyasalawo ogenda maaso nabbalumya wadde wabula okwongera okusiga omukwano mu bbo n'okubajjukiza Yesu kubanga omuntu atya Katonda aba yeerabira okulya mu banne olukwe nekirabika okubamya abantu bano baddamu essanyu okukolaganira awamu ng'abooluganda n'ogenda maaso n'okuleka nti buli omu ajjukira nti munne kyekisinga
yabaga amujjukire tulina okubeera awamu ng'abooluganda twagalane munnange okwagalana kikulu nnyo mu ffe n'okusinga okukyawagana tulowooze nga kwagalana n'okusinga ddi we twekyawa essanyu litubuka lisobole okuleka tulesa bazadde baffe wadde baafa ekitiibwa kale nno nga ye omukulu n'alabika abantu bano abakutte bulungi okulayika nti abateekamu ekitangala wakati mu bo ne firimu yaffe nerabika okuba ng'esemberedde entandikwa y'enkomerero era nga twebaza nnyo omukulu Mr. Waswa Drake wa Kiboga East webale nnyo tukwebaliza ddala kwegamba akasente kotaddemu okuleka ntukuza talenti eno kama Katonda abankumire.